bini ngagamba tekisoboka tekiriba nze namala abeera okwolwo nve Canada nenzira nembeetondera nyabula ate nga sisobola kwetonda nengamba simanyi nze whatever but if it so happens nti obufumbo bwonna bunyuma naddala nga buli mu kusente nga muli omwana mwali naye butabaamu sente but of course that is omwana is a uniting factor that shows the happiness and appreciation of the love. To me that is what I think. Yet to other people abaana bajjanga mistakes and you know so era kyemanyi nti naye wadde abeera eno oluusi neyeekaza nti ogundi nawulirako olumu bbaawe ng'agamba mukolere ebintu ku peesi yammwe oli naakubuuza ozaala ddi yeyakuwasa. In other words agezaako bagamba mwe ba Facebook ndowooza ababanja nti musirise ku bimwa okitegeera omanyi ye ateekateeka omuntu enjiri ye wobeera naye ebbanga ddene oyiga enjiri agibuulira nze nemmanya kati alina gwakuba kati alina message gyeraga kati ewaka baamugambye bwe bati ye obusungu bwabuleeta ku kituuti kitegeera so bw'abanga ali lubuto mukama amuyambe munnange buli mukazi yenna lyessanyu lye naddala nga ali mu ssente nga n'omusajja yabba mubbi naye bajo njagala bino oba bibeere na off camera njagala kubuuza waliwo omukyala gwe nalabanga awo baali bamwitanga Aunt Sue omumanyi that time Aunt Sue nga mulaba ng'akola ne mami Suzan n'oli omukyala bamwitani Pavin. There's a time when nalabanga mami Sue sometimes nga akaaba nenga olabira ddala amaziga sigegana just nenga bali in the midst of the show. Sue kyakaaba nti basubaalinga kati Auntie Sue we baali bakoleyo gundi ya junction kati njagala nze Julie Potential njagala kubuuza omukyalo nayina engeri gya squeezing because that everyone avaayo oba agezaako okuvaayo alaga ekifaananyi ekyo ekiraga nti omukyalo oyo si mwangu okukolagana naye. However abaliyo ate bagamba oh she's so honey what god njagala kumanya nani oyinza osanga ngenda kusootiraye nga bagenda kati ne bw'oba nnyaba oli mulungi otya tebasobola kukuwa omala ku interviewinga patyo n'olowooza n'ofuna omulimu era bw'oba obaddeyo n'essuubi bambi biveeyo totawaana bwe interviewinga patyo tebakuli ani omulala gwe ntandika Byewakola kati patyo yenesembyeyo nze naawe ani omulala gwe ne bw'oba tompadde interview oba sigikuwadde ndya nnywa nendeebaka otulo otulungi so I think it happened one time waliwo bayogerera mu sheeyo that broke Sue down. Yes. I personally called Sue the time twali tukwatagana nnyo mugamba naye kiki era n'asooka abulamukkaawo n'asooka agira gundi ku mpewo mwana muganda teyasobola kumanyira bali ate nze olaba eyo sho nagigoberako from day one nze naye nina ogikola nali one of them instead of Pavin nze nali nnobeera mu kifo ekyo so we nagaana nebayingizaoli kuolaba emyaka gya Pavin ye yali olaba bo was supposed to be Makula and Sue. That is initially how the show was meant to be. Yeah. So nze nina Katonda wange ow'omunda kubuulira instinct so nabagamba actually nabawa reason nembagamba nze nina omwana omuto lererere sijja gisobolanga ekiro wululu ate engeri gyenkeera ne ku TV ku makya kugamba nenjegobamu mpola awo bwentyo okyegera because nali sobola kubeerawo ate nve mu show ssaawa 4 ate nzire wange ate ku makya nkeere abaana bange nsibaddeko nabo bikyokyegerera as a mother nembawa ensonga eyo nga nina okeera ku TV emisana mbere ku radio ate nina ne show y'ekiro so I was like ngenda beera monotonous nga nze yes nali ngezaako of course they didn't take it in good faith but afterwards ne bakola ki yeah then they had to take on another person to do the show so nenga ono gundi yali ayogereranga ddala one talina respect eri banne osegeera tiyayogera nakubawo ekintu nabiki
Okitegera kyolaba mbi innocently Su yali lumwayimba obufumbo ye mwana biki ayina ekigambo kye yamugamba oba yagamba stupid oba kikumpewo okitegera naye nze ebyo tebabiŋŋamba naye ate woba otunuulira baali balaga nti yo oli Pavine yali ebiti amuwamu oba muwamu ka respect naye Sunga it's too much why bambi yali amutwala ng'omunaku ng'omuki era nze namugana naye bannange nze bye bakugambye senga namukubye dda n'enfuluma n'enkola rekodi n'omulimu ne gukomaawo tomanyira nze bya kisiru newemba omunaku na biki ndeka n'ennaku yange and what have you bibere byange naye manya wookoma mu kukola ki kuba naawe tewali bw'otyo senga tewayagala bawa abandi era tewali kyusa ennyo bw'otyo kitegeera so we should learn to appreciate and learn to work with our friends and learn to even appreciate our friends for who they are oba omuntu yenna gw'oli naye oba mwavu oba munaku oba muki oyo munaku alina kyasobola okukukolera gwe kyotakola oba kyotasobola oyo gwota kyovola banti omugagga ayinza okubeera ne flat na biki naye empisa ey'ebitaano nga kuliko ne wuzizaako nga tabiina najja ewuwa oba ewange pakyo nze njira naga bannange ng'alina olugoye oba lubadde lwayagala oba kintu kye nagampa ku mpiso wa maama gundi onsabire ku munnyo otegeera oba mpe ku mpiso otegeera nti we need each other but omuwala oyo ye omanyi bwe yayagala omusajja oyo oba we beeyagala yalowooza nti ensi amaze kale kwegamba kale yamalayo it is true ye ensi yali atuuse waalina okukola ki parking nti kiringa wangereze ku ki omuntu nga yali talina ssuubi oba kati kankuwe a simple sweet example nsaba bannange bafoot soldier n'abalala bonna temukitwala bubi nti kapere all his wish yali yakulinnyako mu nnyonyi Bobi Wine n'akimukolera recently ate yamutwala tamanyi mutwala goodbye kati ndooza yali mulinga agamba ye nga ye I'm just imagining nti ndooza kati ne bwenfa kati dream yange ekoze ekyo ntuuse kikuli nali nkola ki yooli nti jjukira baali bamuyiseeyiseemu eno aba VTs biki byonna naye kati bwe yafuna ku musumba ate nga alina ku ssente ate nga alina erinnya ate nga okyegeera n'agamba ndooza kati namala nakola ki to give you that example nti waliwo omuntu ng'olina kyoyagala n'okituukako n'ogamba kantu kano Katonda ne bwampita okitegeera so naye nga all in all yali si ye muntu awa abantu kitiibwa si ye muntu arespecting abantu yalowooza nti engeri gye balinamu gye yafuna omuntu oyo gyakola kitegeera she has it all and what have you era n'abo abaasigalayo lwakuba bamuyita mami ebyo biki ebyo kitegeera era agula n'abagula enze kankubuulire okitegeera ye muntu yayagala nnyo abantu okubeera ku sayidi ye bamugamba era kasagwe ng'oyagala omufunamu ssente kabina nno katandise okujja otanze nno gejja akabina ye bannaye nga wakoze ebitumbwe okitegeera awo ojja zirya gwe kasooba nga omwogerako birungi byokka biyesiyesi leero kawiigi ako ne bannaye nkubuulire ennaku zino nyirira okusinga ne Teddy gwe awo oba ojja zirya lwaki gwe tewakola nga njagala ki nga neeguya ki akasente bagamba akasente gye kali ate mbw akagaba bw'obanga oli kyaliwe naye bw'oba toli mukwano nze ssente nfunira mu ddoola baba naye kankyogere omanyi mukama waakuwa wegiba emyaka 45 gyogere nti 45 ng'oluyimba lwa Bugembe we lugamba nti gyogere weebale so if I don't appreciate my God nja kuba ndyaziza maanya wenatuuka neebaza mukama nti nasaba nti mpa ku mwami atagenda kunkola ABCD mukama ABCD era n'amumpa nga nali nina byempiseemuko nga bw'omanyi obulamu bw'ensi but at least sinza abeerawo nga siinaamu naye era wentuuka wali bambuza should we give you dollars or Uganda shillings oyo yeebase wansi olowooza muki mutunuulire bulungi mwetegereze bulungi nnyo si munnayuganda so bambuuza wali every month Uganda shillings or dollars so kati siri bubi era natuuka okwegoba ku mitwalo 7 gye nnali nfuna nensalawo nti ntuule ewaka wakirindabirira abaana bange nga mmanyi ekyo nali nzimalira mu mafuta
basically. Because even my house was 900,000. And I'm earning 700. And by then I had a omwana ngasoma ku St. Lawrence. By then nga nina n'omwana asoma ku trainer pa child Bugolobi. Oshagera. By then nenfuna n'olubuto lwoyo. We bamwita baby salt baby. Oh no. Namusomba yamusitula nga yali mukaabi nnyo nga buli omu asitula. Ono n'aleera wakaaba n'olina oshagera. So when nasalirawo ne ngamba no, I think sijabeera mukana akamanyiiro too much and what have you. Kwegamba nga tulina n'obunkenke bambi. Obunkenke obwo. Nga toli sure nti enkya okyali mukozi. Leero bw'okola mistake oba ne bw'oba togikoze kwegamba ng'obeera mu fear because nze nalwalira naawo pressure. I didn't have high blood pressure naye nalwalira awo pressure nga buli kaseera okola mistake leero n'ogamba oba enkya n'aba nkyayina omulukedde lwobala. ne ngamba naye kiki.